Mbalamusizaako nnyo mwenna bannansi byenze Emmanuel Kanka Kapita oli ku Media Choice Telephina. Olunaku lw'eggulo essaawa 7:38 ez'ebuyindi ennyonyi yagudde. Ennyonyi eyagudde eno yassa abantu nga wenziza okuweerereza abantu abawera 300 bamaze okubalibwa nti bo baafudde. Ku bantu bano 369 abaakakasibwako ssaawa eno bonna baabadde ku nnyonyi. Ennyonyi yabadde ya kampuni ya Air India era ng'eno yabadde ya kika ekya Boeing 787 ey'omunaana Dreamliner era ng'eno yabadde eva Buyindi ng'egenda Bungereza oba kiyite London ku kisaawe kya Gatwick. Mukimanyi neyaffe ey'omu Uganda yatandise okugendayo. Naye eno teyagudde London gye yabadde eraga, yagudde mu ddakiika etaaweze n'emu. Kigambibwa nti seconds zabaddemu 33 ennyonyi eno nga yakasituka ku kisaawe ky'e Buyindi neewanuka mu bbanga n'egwa. Ku basaabaze bonna abaabaddeko 169 baabadde Bayindi, 53 baabadde Bazungu oba bayite Bangereza Britons, 7 baabadde ba Portugal nga n'omu yabadde mu Canada. Kati ku bonna abaabaddeko baabadde bali awo ne wajja musajja mukulu Vishwash Kumar Ramesh. Vishwash Kumar Ramesh ye musajja eyawonyeewo. Omusajja njagala nkulage mbutuufu programu eno nje bakoledde lwa musajja oyo, naye kansooke mpiseewo obubaka bwange nkomewo mbabuulire Kumar ono kikyagamba ekyamuwonyezza. Oyinza okwebuuza lwaki omusajja bw'ati awonawo, naye abaddugavu mulemeddwa okukitegeera. Oyinza okuba owuliza programu yange omulokole n'agamba Yesu akola, kumbe bano Katonda bamumanyi mu ngeri yaabwe era bamukkiriza nga bwe bamutegeera. Kakati njagala okukubiriza gwe naawe omwana w'omuddugavu. Nyina abakazi bemmanyi bali mu Uganda basobola okukuyambako ne bakuwa obukuumi. Ebintu bingi ne bivaawo gwe n'ovaayo, gwe n'obuukayo ng'omusajja ono kye yakoze. Omusajja gwe mulabaawo ye Kumar yasobodde okuvaayo. Erinnya lye ettuufu ye Vishwash Kumar Ramesh. Kati nze nkubuulira kolagana ne Senga Mukooki. Senga Mukooki ali ku 752600. Nze gwe mulaba wano bankwata ne bantwala mu basement, ne bantwala ne bampamba. Navaayo era kwe kutema kuno nadduka, naye abakazi abo banyamba nnyo. Newankubadde nga yankwata yanziba nantuuza emmotoka yange nengulirira obulamu, naye waakiriko at least obulamu weebuli. Kaakati bw'oba oyagala obukuumi owonewo kubira Senga Mukooki. Bino si birango, nkubuulira mazima. Kaakati abasajja abeetaaga amaanyi ga kisajja, abalina abaana abakubwa ensimbu, abo abakazi bali Kooki basobola okukutabulira eddagala ne balikuweereza 752600. Ennamba eyo bw'ogikubako ku WhatsApp bajja kuba bakutuukako. Kangende butereevu wano. Omusajja Vishwash Kumar ono newankubadde nga musajja Muyindi nga gye yava abadde mu Ngereza, mutuuze w'e Bungereza, ono yazze e Bungereza ng'azze kukyalira ku famire ye. Kakati omusajja gwe nkulagaawo akunnumba mu bantu bonna abaabadde ku nnyonyi, mu bantu bonna abaabadde ku nnyonyi ye yavuddeyo atambula nga bw'omulaba, naye bonna baafudde. Kati mu kifaananyi kyenjagala okulaga ekyo, mu kifaananyi ekyo Kumar ono yabadde ku nnyonyi era kyolaba ekyo ye tiketi. Yabadde ku mutto 11A era 11A eno we yatudde. Njagala ate tugendewo mulabewo.
omusajja ono eyafulumyeyo gwe mulaba atambula awo eyafulumyeyo yafulumye mu nnyonyi ng'abantu abawera 2 saako n'abagikolako bonna n'abagivuga nga mwe muli eyali ex-minister Rupani Vijay gwe yali owessaza lye Gulati naye yafiiriddemu ex-minister naye ye Vishwash Kumar Ramesh n'avaamu mu nnyonyi tiketi ye yeeyo gye yabadde asazizza ku economy eya boardinze essaawa 6 7 10 nga lwesimbula eno ennyonyi yagudde essaawa 7 n'eddakiika nga 38 nga ye mubirabaawo. Kakati kankutwale abantu abatambuddeko mu nnyonyi. Omusajja ono agamba basoose kugamba nti yabuuse mu nnyonyi jumped. Abasinga bannayuganda mutera okulaba firimu z'abayindi ng'omuntu akola ekitasoboka ne mwewuunya. Ku luno ono agamba yabuuseemu mu nnyonyi, ennyonyi yagibuuseemu. Kaakati katugendere ku ekyo. Njagala okubatwalako ndowooza mbalage ekintu kye njagala okubatwalako okubalaga kyeki eyo ye maapu ya ennyonyi mwe yabadde atudde gye bayita city map okusinziira ku mitto bwe gyabadde. Kakati yo omutto gwayogerako gwe yabaddeko muwulire ekyewuunyisa. Omutto gwe yabaddeko city 11A eri wansi wa kiwujjo kya nnyonyi ya Boeing ekiwujjo. Ate wansi w'ebiwujjo kigambibwa nti ye wabeera tanka z'amafuta amaanyi amangi mu biwujjo wegava. Kati ababadde bonna batudde mu first class, ababadde batudde eno ewaffe, n'abadde batudde mu semi nga ennyonyi yakalinnya bafudde. Ono omusajja Vishwash Kumar Ramesh n'awonawo. Bw'okebera ku city map kino osobola kiyita ekyafaayo ekitabangawo. Abalala bonna abali mu bifo ebiri comfortable mu nnyonyi ne bapiloti ababeera eri mu nnyonyi bonna ne bafa. Eyabadde atudde ku kiwujjo wansi waakyo eyabadde atuddeko kubanga wansi wabeerayo ebiwujjo bw'obiringiza bw'oti mu kadirisa obiraba wennyini ku mutoko yabadde atudde. Naye kyogerwa nti awo yabadde atudde waliwo ke bayita emergency exit. Kumaalo ono yavudde atya mu nnyonyi? Ye kennyini ali mu ddwaliro saawa eno mulamu naye ku nnyonyi yabaddeko ne muganda we tannamulaba nti yazze yabadde addayo ne muganda we era nti nno olwavudde bw'ati ku nnyonyi n'akuba essimu. Imagine yavuddeyo nga n'essimu yagirina, yavuddeyo nga ne tiketi eyo gyembalaga agirina talina kye yabuliddwa. Bw'omwetegereza n'essaati ye teyaddugadde, kyenkanidde kufa kw'abantu. Nga saawa eno kyogerwa nti n'okutegeera kigenda kutwala ebbanga ddene okwawula ku bantu abafudde ani bajja kwetaaga bakolako DNA samples okusobola okwawula eyafudde mu mulala. Kyonna ky'osobola okukiyita kansooke kukikunnyonnyola olyoke ogeziwala ombuulire kisobola kuba ki ekyajje omusajja ono mu nnyonyi. Kaakati kankulage ono bwe yafulumye yatandikiddewo kuyita muganda we era n'agamba abaabaddewo nti bannange mukole ki munnoonyeze muganda wange. Ku nnyonyi kwabaddeko abantu bangi naye be nategeddeko kwabaddeko kapo y'abasiyazi emu musajja ku musajja, kwabaddeko ne kapo y'abafumbo. Kapo y'abafumbo yo nja gibalaga y'abasiyazi nja kugireka. Abategeerekese bangi nnyo bategeerekese naye nzije yaabo ku nnyonyi emu nkikuleetera lwaki ojja kifunamu ekyokunnyonnyola. Kwabaddeko kapo ey'abasiyazi nga bafumbo ne kubeerako ne kapo
ey'abafumbo n'omwana waabwe babadde bagenzeko buyindi babaddeko n'akaana kaabwe nako tekanalabwako kitegeeza kafudde. Kakati akatambi akalimu wakkiriya ennyonyi ng'egwa keeko bw'okeetegereza eyo ennyonyi eyasimbudde ku kisaawe ngenda balaga n'obutambi bwa CCTV obwafulumye naye ng'ennyonyi eno bwe yasituse bweti nga tennaweza na ddakiika yagudde mu ssomero ly'abasawo eriyitibwa BJ Medical College era eno yatomedde dining hall. Kati mu dining abaana abasoma nga bakyalya kamere kyamisana saawa ya lunch babadde mu dining eno mwabaddemu abaana abali wakati w'enkaaga n'ekinaana ebyo tubijja ku principal wa BJ Medical College era nga bana abaana enkaaga ku kinaana 10 ku 12 balemeseddwa okukifuluma. Abasinga badduse ne bafuluma nga kigudde nga tekinnaba nakwaka, abasinga balina ebisago era bali mu kujjanjabibwa ne 12 babadde trapped. Kakati ennyonyi eno ng'ekkirira awo wabaddewo ebizimbe yagenze ekolobola ebizimbe paka mu bifaananyi by'embalagaawo bwe yakutuse era ebifaananyi byolaba ebimu ekitundu ekimu kyasigadde ebimu emipiira giriwa naye ng'ebyo bye bifaananyi ebyasobose okufunikako okuva we yagudde mu kibuga ekiyitibwa Ahmadabad ndowooza ye pronunciation. Then ekisaawe kiyitibwa Vira Bhai Patel International Airport era eno yagudde yakava bweti ku kisaawe. Abantu ab'enjawulo bakyagenda mu maaso okwetegereza era n'abakugu mu bitongole byonna nga n'ekya India kw'okitadde babuuza kiki ekyaleetedde ennyonyi ono okugwa, kiki mu sekendi busekendi nga yakasitula ku kisaawe. Era abakugu ensi zonna nga n'Amerika mw'ogitwalidde egambye nti egenda kuweereza omukugu okusobola okumanya ekyasudde ennyonyi eyo. Naye ekika ky'ennyonyi eyitibwa Boeing 787 Dreamliner ze zimu ku nnyonyi ezikyasinze okubeera seefu era kino kibadde tekibangawo, so tosobola kugamba nti ennyonyi eno tebadde seefu. Naye ennyonyi eyagudde ebadde yakaweza emyaka 12, ebadde ya myaka 12. Ngezanga bw'onaagamba nti nazaala omwana wange kati awezezza emyaka 12, eno ennyonyi gye baalinnye ebadde enkulu nga ya myaka 12 we yagwiridde. Kiki ekyasudde ennyonyi eno? Ebyo tujja genda tubigoberera era tujja kubikubuulira nga bwe bitambula. Kakati mu bifaananyi ebyo nga bwe mbalaga akabenje kano bwe kabadde, nsaba okubategeeza nti Katonda oyo Mukama ali waggulu yamanyi ekituufu, yamanyi. Waliwo abantu abatera okujja ku video ne bambuuza mbu ate ogwomanyi Katonda ate tukuwulira olanga abasawo. Kankubuuze, ekigambo omusawo tekitegeeza Katonda. Omuntu okubeera omujjanjabi ng'asobola okujjanjaba, omuntu okubeera omujjanjabi ng'asobola okujjanjaba tekitegeeza nti tamanyi Katonda. Mukama Katonda yawa abantu abaddugavu obusobozi mu bo benna akamanyaako be bakyala. Waliwo nno n'abaami mbamanyi naye gwe toŋŋamba nti gw'ogamba nedda. Okujjanjabya enkola ey'ekinnansi nkujjanjaba enkola ey'omwoyo kwe kutegeera Katonda mu lulimi lwo lwennyini n'oteesiba ku gwe bayetaaga kutaputira ti ate ono bamutapula mu lulimi bwe ruti, ono bamutapula mu lulimi bwe ruti. Ate ekirala tovaako ddiini. Eddiini yenzikiriza omuntu gy'abeera nayo, osobola okubeera nayo kuba ekyo kyokkiriza. Entegeera yonna Katonda gy'omutegeeramu tekola ki? Tevunaanwa. Okkirizibwa okutegeera Mukama Katonda nga bw'okola ki? Nga bw'oyagala
era bw'otyo era naye aba musanyufu kuba n'ennimi zino ze twogera ye yaziteekawo tuzoogere nga bwe tukola ki nga bwe tuzoogera. Nsembayo mbagamba bw'oba weetaaga okuyambibwako mu nkola ey'obukuumi senga mukooki ali ku 75026000 yenze Emmanuel Kanka Kapita mu programu eno mbasibudde nja kubalaba ate mu programu eddako mweraba. Peter, I am the greatest of all time. I am the best, I know what I do. I am on top of my game. The greatest